okabanja abagala okabanja bano be mugenda okabanja bano be mugenda okabanja mubalaba babo abo be mugenda okabanja babo abo be mugenda okabanja babo tusabe ffenna Mukama Katonda embeera y'akalulu n'okulonda tugiyitemu bulungi kubanga wiiki ejjayo tetugisukka olwokuna kulonda buli omu oli waddembe ogenda n'olonda oyo gw'osuubira nti guwandiyagadde abeere nga ayitamu. However omwana apostinze n'agamba waayi mwe abayagala okkabanja baabano nanti batandise dda okujja so that babeera waawo teri kukabanja muntu gw'otalaba baagala babeere waawo nga mukabanja ono yapostinze baabwe mwagala okkabanja naye n'abaagala okkabanja bo weebali ate ne bali solid okitegeera weebali bali gumite be bagenda okkabanja ndowooza nabo batuuse nga bali gumite kati awo soka oli emboozi y'ono omuwala just ensisi n'obunkenke bweyabaddemu kyokka ate bineno bye yabaddemu nga just wabaddewo happiness okusinza ku mbeera gy'abuuza yagambye Bobi Wine yabadde ayitawo nga bakiri yalinzaawo okukuba abantu bali awo bamulinzi basobole okubeera nga bawaga naye sooka owulira embeera gye yabaddemu. Baana mmwe ndi wano nkankana bana tusabe nnyo campaign obululu voting etambule bulungi tweme kufuna buzibu mu ggwanga. Badde ndi mukuvuga nga nva kawempe nga omanyi omuntu wenanga otaddeko ka music budde bwa regular oli mu vibe tolina ky'osuubira nga sifaayo nnyo ku mmotoka like naye ntusempererwe ne ŋŋamba oluguudo leero nga luli somehow lukalu okusinziira ku Saturday nti tutera okukwata jaamu kumbe abantu bakiriyarinze Bobi Wine apparently agenda ayitawo. That's what I got mwezi seconds entono zempiseewo naye you guys nga oluguudo lukalu abantu nga bayimiridde side ne side abamagye bali side ne side ababoda bakutte ebintu bali mu kwetala bayita buli wamu ne bakuba emmotoka yange not like humming the car nenga bagikubakubako nga baleekaana basaakanya vaayo ki so nga ni mu attention nti obatomera nti okuntomera ni mukuvugira wakati ndinzeka simanya balala bo bategedde batya ne badde bali ne baparkinga nenjagala okuparkinga nenga sina nawe parkinga abantu bayimiridde side ne side so what I had to do kuvuga buvuzi straight and pray to God that sitomera muntu oba tebantomera paka wenzikiridde okukyatasa abakimanyi you guys naye nkankanye mbadde manyi banaye kabankuba amasasi kaban trapping because it was too much. It was like ngolinga ali wakati ngoli stuck somewhere nengo inosigala busigazi ngogenda nencha nengamba Mukama tusaba campaigns zitambule bulungi era zigwe bulungi bana mmwe you don't wish